Abantu bakunganye okulaba omulambo gw'omusajja ogusangiddwa mu luwanko mu kifo ekimanyiddwa nga Mukiiko okumpi n'oluguudo lw'eggaali y'omukka Katwe ku Ttaawa. Omulambo guno kulabiddwa abantu abakera okuyonja oluguudo nga kiteeberezebwa nti yattiddwa butibwa n'asuulibwa mu mufulejje ne bamuwamulamu engoye zonna kyokka nga taliiko kimwogerako. Yayinza okuba nga mutambuze kubanga babbi banne nga banayaganye ne basalawo bamukole ekyo bamutte aleme kwogera birala. Ndabikidde ng'omuntu wa bulijjo nyamba kale n'engoye ze engeri gye baazimuggyemu bateekateeka nnyo abantu kuleebe balina oba nga bamubuukiriza ne bamukwata ne baleka okubaza ebintu by'amaanyi okwerwanako. Ono asangidwa n'ekiwundu ku mutwe nga waliwo n'amayinja manene agateeberezebwa okuba nga gamukubiddwa n'ekirawuli ekyaheremu nti kirowesa abantu nti yandibwa bodaboda. Nobanga bakubye wano ne wano basooka wali babavuye n'amayinja. Abantu bagamba nti ettemu lisusse mu kifo kino kyokka nga tebayambibwa. Wano ababbi akukuba ne bw'omutwala mu poliisi yate yakusoka okuvaayo. Omubbi wano tagambwako olumutunulira bwoti gwe atayagala okutaasa oli gukwagala atakoleka ekikyamu bw'otegeeza abantu bati okwogera ne bamulanga akola ekikyamu bati okumukwatako olw'ensonga tagambwako. Kazi abasikigendo abakera mu katale abasajja bakera okuyita kuno emiranga gibeera kuno kakati kana akawo ka boda akazi bakali kagwako ne boda zitomera kuna abantu kati bakutte muntu atambula n'osanga omusajja ategeera yebase mu miti bw'ati talina kyakola toyira mugambako tejja mukwatako bala gwamugambako ayinza n'okukubirawo empi. DPC w'e Katwe n'ekisubi ategeeza nti omulamu gwandiba nga gwasuulirwa busuulibwa okuba gusangiddwa nga bagusibye amagulu naye nga bamuleese okumusuulawo. Oluvannyuma poliisi y'e Katwe etuuse n'etwala obulamu ddwaliro ekkulu emulamu okwekebejjibwa okuzuula ekyasse omugenzi. Mu bwofu bwe bumu abatuuze ku kyalo Busiba mu Ggombolola Nakisinga mu disitulikiti y'e Mukono baguddemu entiisa basanze omulambo okuba guseereza ku mugga Sezibwa. Okulaba omulambo kiddiye abaana b'amasomero abadde bagenze okulambula okugwekanga ne batumya ku batuuze abasitukiddemu. Oli yagambye yababulako jjo nga yaliseeyo abantu. Padre Sengendo ssentebe w'ekitundu kino ategeeza nti omugenzi abadde abeera sitanga ne bakitegedde oluvannyuma olw'omuntu okuba kusibya omugenzi nti yalise abaana bakana babulako. Abatuuze b'ennyamidde olw'obukuumi obutono mu kifo kino. Akyuse kyesuli teriwo nfu kubanga management eriwo nfu kubanga bano abaliwo basobola kulaba muntu agenza atya ate nga buvunanyizibwa bwa kampuni eno kanti omuntu aliwo ku geeti awandiikibwa. Poliisi y'e Siita Nazigo ne balubira ne banyulirayo omulambo ogw'omukyalo Natikirikisi Manya ne bagutwala mu ggwanika erugazi okwongera okwekebejjibwa. Biondo William n'ensubuga Dani bakusakidde guli eno ku lwa Bukedde TV.